Embeera eno ng'abasirikale ba poliisi bakuba abantu kibooko n'ejjebuli eno yekyali emboozi ku mimwa gya bannayuganda. Bino byabaddewo mu kitundu ekimanyiddwa nga Kategula ekisangibwa e Najjanankumbi nga munna FDC Kano Dokita Kizza Besigye agenda ku kitebe ky'ekibiina. Newankubadde ng'ekikolwa kya poliisi kino kyogeddwako ng'ekitali kya buntu, ye Ssenkulu wa poliisi Gen. Kale Kayihura agamba nti basajja be kye baakoze kyabadde kisaana. We had to clear that road. So, in their wisdom, and I really want to applaud them, Kagwa and his team, they prevented that rowdy crowd from entering, spilling into Entebbe Road and paralyzing it, blocking it. Kayihura era agamba nti ekyokukozesa emiggo tekisaana kuwawaza bannayuganda matu kubanga kiri mu mateeka. Ono asuubiza ng'okozesa ttiyaggasi ssaako amasasi bwe kigenda okukendeezebwa olwo ng'emiggo gye gigenda okuba nga gye gikozesebwa. If you remove blast, then tear gas, rubber bullets, obviously bullets are eliminated. So the only options that we have given these commanders are two. Nani, battle charge. Well, at least even if I hit you, you will not die. Then, but of course also hitting at a place which will not cause harm. Okusinziira ku Kayihura, ebikolwa bya poliisi okuviira ddala ku Lwokubiri mu kitundu ky'e Kaleerwe byesigamizibwa ku mawulire nti banna FDC baaliko ebikolwa ebimenya amateeka bye baali bateekateeka okukola wadde nga mu bifaananyi bino kyoleka lwatu nti abantu bano baali mu kujaganya. Intelligence that there were plans to cause violent disruption in the city, disruption of business in the city center and its suburbs during and after the High Court bail application. Ono wabula ategeezezza nga ekitongole kya poliisi ekikwasisa empisa bwe kyabakanya edda n'okunoonyereza oba nga aliwo abamu ku b'ofiisa abalagajjalidde obuvunaanyizibwa bwabwe. PSU is going to investigate that one because PSU is involved. Standards of policing must be professional. Kayihura era ayogedde ku bantu abatali mu uniform abazze balabikako mu bikwekweto bya poliisi ebitali bimu nga bakuba abantu emiggo. Police is both overt and covert. Kinajjukirwa nti Besigye oluvannyuma lw'okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti yategeeza nga bwe yali agenda okutandikira we yali akomye mu kuwakanya ezimu ku nkola za gavumenti. Kyokka ono poliisi emwanukudde. This one I can tell you, we are not going to allow it. If they want to have protests, no problem, but they must do so within the law. Bw'ababaka ba Parliament mbadde Minisita Ruth Nankabirwa bavumiridde ekikolwa kya poliisi eky'okukuba abantu emiggo ng'abakuba ente. Kyankwasizza ensonyi ng'omukulembeze ali ku kakiiko akawaggulu mu NRM eri mu buyinza, omukulembeze ali mu kabineti, omukulembeze ali mu Parliament, era poliisi erina obuvunaanyizibwa okuvaayo okunnyonnyola ekyo ekyatuukiddwako, ekyo kye twalabye. So I really feel let the police of Uganda stop harassing our innocent people. It is the right of an individual to support any. But the police we see now, to me, they have been militarized. Because you find them holding guns all the time, you find them, they are not pro people. Newankubadde bannayuganda nga bakyagenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa bya poliisi, ye Ssenkulu wa poliisi agamba nti kyonna kye bakola bakikolera wansi w'amateeka nga ssemateeka w'abalagira. Julius Senkandwa, NTV.